Ramusiza nnyo abalungi abalabye emikutu gyaffe gino ne mbebaza emirimu gye mutuusaako engalo nga bulijjo buli wiiki tujja ne muganda wange Siraaje Lubwama n'atubuulira ensonga nga bwe zitambula ne tusala entotto. Ne luli twajja ffenna ne twogera naye mu comment nalabamu abagamba nti mwami Siraaje Lubwama leero luno eky'omutayimbwa kyagaanye bwe tebayinza kukuteeka mutayimbwa gwokya wansi eyo n'osigala ng'okyali mulamu oba okutuula ne bw'ofuna obufunya akabwa kakutuuza akannagi bwe tutyo bwe twali kale sooka obuuze kuba tulaba ssebo abatulaba yonna gye muli mbalamusizaako nnyo n'abafolowinga bagoberera abalina ebizibu bye tutuuseeko tulina bwe tutuukatuuka. Nkyali ku bizibu bingi naye nze siisosola mu balina bizibu. Waliwo deputy ambassador waffe yaliko ambassador waffe yafiiridde omwana story tozigobereza nti omwana yamaze emyezi 3 mu Agakaali n'afiirayo mbu yeekuba essasi. Mutegedde oyo kati omwana oyo tayinza kubanga yeekuba ssasi, poliisi enoonya okunoonyereza. Mu kasolya mulimu agamba nti muganda we yamukuba essasi nga bali ku birthday party. Muganda we yamukuba essasi ne information okuva mu sources za iso nazo zoogera ekintu kye kimu. Taata alabika yakusevinga ono mwana muto naye amazima gayinza okuvaayo. So abalina ebizibu byabwe mwami yakubba bintu, taata yakubba bintu, abafumbo tebabbingana naye asobola okutwalako ebisise n'atwalakokko. Mwami atutte ettaka, waliwo omulamuzi gwenjagala okutumira mukyala tutuula naye mu luka gw'eggaba bambi ayagala kusenguka kugenda mu nsi ndala. Ave mu Uganda. Lwaki? Ennyumba ze n'abansasaana ziri mu kikomera wazitunda we nabafunye olukusa oluzoogerera n'ebifaananyi naye nga yantuukiridde azitunda ne porogulaamu yaffe agigoberera. Bambi omugagga ennyumba agenda kirumira be basobola ozigula kuba ziri nnyumba ssente bwana bazitundira mu dollars n'eŋŋanda azikwata naye ayagala serious buyer oba otwalako emu oba bbiri zirina geeti ez'enjawulo. So alina ekizibu. Namba yange ekyali eyo enkadde ya WhatsApp 0772455291 n'etali ku WhatsApp ya Airtel 0708702164. Kakati mukulu Siraaje, waliwo ensonga nnyingi ezitambula mu ggwanga. Ensonga ezo naye nga sinaba kuzituukako kansooke mbawe obubaka obwaba Genuine Estate wali ewa Kiso ku Genuine House bakyagenda mu maaso n'okutuguza plot okuva ku fuuti 5 ku 10 okutuukira ddala ku acres. Balina ebintu bingi nnyo, tulina ettaka ku nguudo zonna ezifuluma ekibuga Kampala. Kale aba Genuine Estate bagamba nti nogendayo wegulire poloti akezimbira tekaba kato. Bali kusimula 753 679 noti 753 ate bo aba Proma Herbal Research Center na wali Emengo bagenda mu maaso n'okujjanjaba alusaazi, pressure ne cancer w'ebika byonna. Bw'obanga olina pressure ya waggulu oba eya wansi ng'ekutawanya gendayo ku Proma Herbal Research Center wali Emengo bajja kukukolako. Akati nno bano bali kusimu noti 759 477 noti 2 noti 7 9 noti 2 ne ba Proma Herbal Research Center. Mukulu Siraaje, ensonga zino omukulu Honorable Oboth olunaku olwajjo yagenze ku first reading eya UPDF Act Amendment Bill n'agipresentinga mu Parliament. Naye etteeka lino we lijjidde nga Eddie Mutwe ali mu kooti e Masaka bamuguddeko omusango ogw'okutwala essimu n'amasweta. Dokita Kizza Besigye bamulemeza Luzira. Olwoza etteeka lino tewali muliteekateeka okusangayo abantu bano libakwatireyo mu kooti martial eteekebwateekebwa okujja. Ekyokubiri, ab'oludda oluvuganya ne gavumenti lwaki basirise nnyo obutateeka gavumenti ku nninga wadde okwekalakaasa ng'etteeka lino baliraba lijja? Obuzibu buli bumu nti tosobola kulya ggi
ate n'osuubira nkoko. Yes. Etteeka lino bwe lyajja waali walina kooti yali kiriya nti ensonga zonna ezirimu emisango gyonna ng'abalamuzi abali mu kooti y'amagye emakinde General Court Martial bantu ba bulijjo okuziwulira kuyimirizibwe mbagirawo era fayiro zaabwe zigibweyo zitwale mu civil courts zitegeerekeke zikwata amateeka ng'emaze okulaga nti eno kooti erina ebituli ebyetaaga okutereeza bwebanga yakubaawo yawa propose ezisukka mu 2 owinidolo mu sazawo omuntu omu yekka mu balamuzi omusanvu mukyala yagamba nti under special circumstances basobola okutwala abasiviliani mu kooti abalala baagaana 6 bonna baakigaana mu kooti enamba yesinga obunene kati abantu abo bukyabalagira with immediate effect fayiro yakavaayo eryegi emu ya Eronikiza yeyoke yakavaayo ate naye tebannamuggyako misango egyo gikyatambula ate Dr. Kizza Besigye ye naye nalaba ng'eyavaayo neekomawo eno kati ezo ziyite 2 ku fayiro 423 eziri mu court martial ezirimu ez'abasiviliani olwo oyinza omugamba nti alimu olujaasi kubanga ali ku reserve obeera ku reserve basobola okukomyawo n'okola ekintu ne bwe nga saagala ne bw'oba toyagala era bwe baba bakusiiba baga nti wetulikwagalira ka provision ako mwekali yes tobola basobola kati okuleeta sejjusa nga waliwo mission eriwo basobola okuleeta kayihula mu magye n'akomawo siga nti wawumulira ddala osobola kujja n'owakirina ow'amagezi enamba yo ne ranka yo ogenda nayo era tewaba agiddirira ne bw'oba ofudde mu Uganda mulimu omuntu omu yekka banaffe abagoberera Biva Organic and Naturals Products mwebale kutambula naffe mwebale kwagala misomo gyaffe mwebale kwagala services zaffe tusinganibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo luyitibwa Hamukasa Road gwalina endwadde eno ekusumbuwa funa akaddo tukyalireko ffe tukola amajani agayitibwa gift green tea gano agayamba okukendeeza embuto ennene bantu bangi balina ekizibu bw'oba oyagala okukendeeza olubuto jangu ku Biva Organic ofune gift green tea ogatteko n'amajani agayitibwa acacia ne okula tea obikozesa okumala omwezi gumu tojja kusigaza buto ddene eryo ly'oyina. Tulina akadagala kaffe akayitibwa Cough Doctor eri abantu abatawanyizibwa ssenyiga bw'oba otawanyizibwa ekifuba nga kikulemeddeko otawanyizibwa ssenyiga akulemeddeko kozesa Cough Doctor. Nze Dr. Ssenjobe alina enamba 2 mu magye ate ng'ali omu ani bamuyita Dennis Ola captain yasavinga mu Gobote nasavinga ne mugano oba ali mu gamu 7 kati enamba yasooka yagifunira ludda yagifunira gundi ku headquarter ate yokubiri naye ku headquarter ati kyajja kitya bamuleeta mu General Court Martial nga ye Ola Dennis Oya bamuvunaana emisango ne banne bana ba junior officers okuli lieutenant okuli sergeant ne deserter omu yava mu magye n'abasingisa omusango nga balina okusavinga omwaka mulamba guba tegunnava uyo ne baleeta Dennis Ola omulala nga baawula myaka naye nga namba y'amagye yemu oyo wanjawulo mu magye ga Uganda. Kakati aba MP nga kooti yakamala okusala president yawandiikirawo eri abazzukulu nabaga nti enkola sigisiima etuyambye bingi okumalawo emmundu mukalamoji okumalawo wano na wano tugenda kukola ekisoboka kyonna etteeka okulikola ki okulyamendinga kakati abalamuzi bano abali ku musaala omusavu Museveni bwe yakabateekako tebasobola kuwa president kuwa Besigye bail ng'ate baakabateekana mu bifo nga omukulu ali mu layini etereeza etteeka liri nabana abaaliyo be bawoleeza nti babate teri asobola kubagamba nti baveeyo paka nga etteeka likoze eki limaliriziddwa kyova olaba nga
ebyabesigye bwe bijja wabeerawo extension eyambe etteeka lino lijje mangu mu parliament. era oyo chief whip wabala okugamba nti bagenda kuyita oyo bofe president amwagala nnyo wali aleese ku bwa speaker seeke nebanga eri compromise ne Anita ne bamugamba nti Anita nga abantu abaseeke bona yamaze dubba wase byoliko oba yabawa sente simanyi byoliko tebikola wano twalina wapaka bulo yaliko deputy n'afuuka netubako ne sekandi ne bamwetera references netubako ne Kadaga na kakati nga tukyali mu maziga omuntu waffe omwagala otakamulonda afudde otutwala otya mu kwetemamu ate tuddeyo tusimbe layini ng'ono wali naye amateeka gagamba alina okwesimbwako kituufu era baleeto omuntu ali compromise ate mukwano gwe n'amwesimbako ani kamera neggwa mukwano gwange basaalirwa Sumaani yamwesimbako n'afunako zibu myaka 16 simanyi kyajjukira results ekyo nekikola ki nekiggwa eyali agambye nti agenda kuddamu ayite amale ebisanja bibiri ku bwa deputy amale bibiri ku bwa speaker kati yagenda straight ekyo tunakikubalumu siri mu bitabo birungi bya Anita Among tuli mu bitabo birungi naye nawandikako story nga bagobya abantu 225 ebukedeya abamu ne babarepinga abandi ne bafiringa abandi ne bababbira ebisolo byabwe mayumba ne bagamenya nempandika story naye nga Anita tali mu directly mu musango naye nga information zindaga nti mwali ngenda okufuna ne file ya ISO nayo nga emuteekamu kati lumu nankubira essimu nga ndi mu observer nanga ngenda kuwabira n'okusiba ebisimu zombisuule konza ovunaana yogera nti ya president manya nteekamu siriimu aye teriri nayo konza onsibira bwerere nze ebintu byange mbijja mu kooti nanga nti kakati nkuwadde offer nkutwala Bukedeya okaka sente liriyo ku sente zange naye mugamba neyanziza naye offer njiganye yes nali ne mukama wange atudde wali lwaki wajigana offer ne mugambe Bukedeya wakafa chairman lwa nsonga wa LC5 kati nange ngene nfiire eyo nsanga mu kooti tukafaganire wali mugezi nnyo nagamba nkulabula n'abala bafiira mu komera toddamu nenziramu nempandika story file nebula ey'omusango Resort High Court ningamba balawyer kati kiki ekigenda mu maaso tugenda kuwandiikira principal judge bwe namanya nti source etuuse wa principal judge Dr. kati bamufudde bamukozezza Dr. ni nja kumujjukira ne mulumba ne mugamba nina information gwe ne right honorable speaker Mwekobanye ne mukweka file nagamba source ye eriki ne mugamba nti nze sogera source zange nze nkikubuli file eriwa nagamba mpamwe ennaku 5 nzeija Dr. Nzeija mpamwe ennaku 5 nja kukubuulira ne mugamba simuyonjirina ngirinze naku 2 nagamba nti file eri Soroti High School I mean High Court nekuba story endala eraga Amongi nti story nkyagigoberera nti file ezuuse nantumira kyalawo omusajja wa BBS wa personal secretary yali mu NBS yani oyo Sabiti nangamba omukulu agambye mwe ku document bweti konza atenze gwe yagambye okusiba mu want a document agambye kwegayiridde konze mpa WhatsApp yo ne mu document nenumba Chris Obole ne mugamba omukulu ebigambo sibiwayiriza document yini eya ISO agenze siyato kulaba olanya naye bwakoma wekola ki jumuwe yagambye omuwala nalwa kuba oli mukwano gwa Kadaga konze omusango kuba wa Kadaga ettaka teririyo jeriri ate de Kadaga babaine akyakoze naye muwandikako samuwandikako wano kugasumba ne bagenda mu kooti bonna ne besonyiwa kakati ne mugamba nti nze issue yange eri mu kooti angamba bwanakomawo programu yo Kadaga bayakuluma yakuwanga ku BBS ajja jikuwa ne muganja kujeyanza
Tewagigana. Bagamba nja kujeya. Ngamba ba BBS mutekemu application. Yonga tajja gituwa. Oye atubanje emisolo bakola batya. Konze kale. Kati mwali munyomera kinzi yasobola okugifuna ku Kadaga ngati mu emyaka 5. Kuba nagenda ne bagamba Kadaga agenda kumpa program nga tusha Kadaga omusanga wa muyito otya. Ne bakujeregajerega. Ngamba John akulira ne bagamba nti abaleke. Bwana abate bajagala awo kugiteeka ninawo wangi. Nina pastor bujinga jagitwa ngikusoloti. Na indi awo nga Kadaga nganti program tugironshinga nchawana mu body room ya parliament. Ninkubira John nagamba mukama wange ku BBS. Kama naita kamera zitalimanyi na muwendo wali. Nukanti no Siraje ngata buse. Ye program yokka BBS yali asasula milioni yaga buli mwezi. Katonda wange. Atenga tugikole nna kwezi. Nya omwezi. Ndachekana mwezi. Mutano. Lunaku. Kaya bawasendi. Nanze nfunako 10% nezimbazi ndi yako. Bambi. Kakati ne tukola ki ne Kadaga bwakomawo anite bwakomawo ne bakola application ne bagamba nti BBS temuqualifying kuba wagundi nze ne ngamba nti nze sina buzibu nja kusigala nga nkola amawulire gange era we wajjawo story eyasibisa Jeno Wanupu Buto no wa Red Pepper nange nali nkoze story Jeno Bigirwa Buto nono muvuka wa Red Pepper na wali okoze story yanga story nimuga nti nze no mugumwogerako umunteeka mu story eyo bijja kuba bibi kasita mumpabira tebijja kusoboka mukwata abo abatamanyi history yenzi bitambulirawo ate kiki nimuga nti nyumba gibogerako ya Karimu njogera naye Oluganda Karimu nze muwa mutabani we gwe yali asudde amuyita Eddie yali asiika mberenge nengononyeza abana baba nyamba abantu abali mu bizibu ubanonyeza yali asiika mberenge nga mpulira bamuyita mwana wa Karimu ngera mwerunga Karimu ne mugago oyibero te mwana wa Karimu ng'osiika mberenge nali nina program gyekola ku Demba nga mutabani we yagikubiriza ngamba Karimu nti omwana tamanyi mawulire nonyo wa mawulire sijja kudda ku program zo naye nina ekizibu eriyo omwana yeeyita mutabani we ali wange Gaba ganti bamuyitaani nti Eddie nagamba omwana oyo maama we namwagalako nina musanga n'omwana yamuzaala mu muyindi mulala nze simu konze kati mu Buganda bw'owasa omukazi n'omwana aba mwana we kituufu atunda atya emberenge nga yeeyita erinnya ly'ezito n'omuleka mu mberenge ng'oyamba abantu abalala nagamba nandi muyambye naye omwana nimpulira nti abbye akasimu nze sisobola kugwira mwana oyo kasimu konze kati muwe ssente muwe capital ave mu mberenge yamuwe miliyoni ennungi nnya nenampeemu nga nawe wavaayo nettu nenzituusa ne mugamba kubira Karimu nti ozifunye bayitawo emyezi ena nga ndaba ali mu mberenge konze obadde ki tova capital tamala bakuwe parish development oba myogo ng'omwana alemedde mu mberenge nanga omusajja yanyamba neyansanga n'amabanja kasina bwe nva mu mberenge gaziri zonna nazisasula ki amabanja ngayina manyi ngamba omusajja Karimu nti omusajja erabika wasuula mu kinnya mu ngere yaka ndaga nvaako ye mwana si wange nagono gujwa asiika mberenge embeera yakyuka mukazi we afa Karimu yakafiirwa abakyala babiri waliwo wakyamutawa eyali UCB mukyalo oyo alina abaana be yamuzaalamu abalala abatali Eddie mukyalo oyo nga maali ye n'alwalira London Karimu kigambibwa okusinziira court records yagenda n'agamba abaana nti maama amusayiningire nju agimuwe kati si omusajja yali omukazi yali omugagga ennyo nga alina n'ebintu ebirala yennansana kesi eyo nagikavalinga naye nga bagamba mbu Karimu Elijah ate yali munamu omukono gw'okufa kw'omukazi ebyo binala esitole endala era ngimanyi naye ku Karimu omukazi ono omulala bwafa omuyindi atali muddugavu kubanga omuddugavu alina abaana yalina omukazi yazaala Eddie yalina omukazi azaala bali abaana abalala omukazi bwafa Karimu ankubira omwana oyo Eddie omulabako oyo konze mulaba wakiri omuŋŋamba najja mbuuzaako konze gwagoba neŋŋamba omwana nti genda kati omwana
ye administering ebintu byonna ebya Kalimu hoteli zonna ezo zolaba mpiriyo biki era ayinayo estate Masajja tozimanyi muwendo tolina bw'otuuka ku Kalimu omwana nga kotogedde nnyo Siraaji kati yankolera ekinze ngamba Katonda yansasula kubanga omwana oyo yandibadde naawe ewa taata we nga bwe natuusa Ivan mu famire ye eya Regima ettaka yalina eriko barracks Wende ne baligaanira eka 8 wano ekiboga ne baligaanira n'eri eryawa ne Gomba nga ebutambala ne balimuwa mukyala Sale nayagala olimujjako nenkwata omwana oyo ne mutwala ewa Otafiire n'amuyamba n'amugobera ku kyapa n'akifuna naga nti nkuwaddeko eka 2 konze neyanze nazindaga ngenda okuzitwalayo nga abajasi bagamba nti Jovia yajulira ati wali wano ttaka lino omusango guveeyo naye mu kkooti sirabayo kujulira ne Ivan sikyamulaba simanyi oba ettaka ndirifuna oba omusajja yafa Katonda yamanyi naye namulaba namukolera ne pulaani n'agenda ekigali ne bamulumba ku booda n'agenda Kagame yamusangayo ne bamuwayo akantu yakanyumizaako bunyumiza teyakampa n'akomawo kati ab'okuyamba tebaggwayo nze nsigala nkola ki naye oyo omwana wa Kalimu alina okuyamba gwasanga nga ne ku mberenge n'omutwalira ssente alimba njogera naye nasembayo okwogera naye nga bamuwala ne mugamba mpaayo kyompaayo nagamba embeera mbi sirina ekyo ne kiggwa era yambulira mazima oba mbi bannungi simanyi naye nkyakubuulira nti abantu kadda gundi bwagamba okusiba bano abasajja nze namugamba bano ba buto wamalira emiggo egyali bane Kalimu namukubira ennyumba eyo yaani nangamba nti Anita gye yagula obuwumbi 11 nti Anita mupangisa wange nemugamba information erirayo etafaanagana nanga Siraaji nindaako nira gye ngenda kubanga buto si yali buloka wayo ngenda weru nkomawo kati awo buto ne bakiyingira emiggo ne bagifuna sente ne bazibabbako n'emmotoka sente za guuni ne bawaaba omusango eyo guuni n'agugaaniramu Musasekaana naye oluvannyuma ne nfuna lipooti okuva wa eyakulira okubuuliriza musango ogwo n'awa lipooti DPP n'amugamba omusango guno tusobola gusinga okisooka whistleblower yatandika ensonga eno bano gye baasaasaanya babuto ayigigi atumye soose eyo nolwekyo tuguveeko mugandaga nti oba waliwo oba tewaliwo tumuwe nga beekobanye ne Anita ne ayigigi kamya Betty Kamya ayigigi ne DPP ne speaker nga baagala bagende Kamya teyabiriimu naye nga yaliyo yafuna omuntu eyali esooka okukola whistleblowing nti emaali eyo enoonyerezebweko kati bano bakiyingiramu bafowadinga nebatwalanga ebyennyanja nze nemba nkolongo nga nnumira nobalemerera olwo Anita yapanga kakati bw'otuuka ku kino ekyamagye topiki gye tuliko abajja ba MP Museveni nga amaze okuwandiika bakitegeera bulungi nti agenda kuzza etteeka azza akola byakola n'okugaba 10 nga bakimanyi nti abeebaza tteeka n'etteeka ly'emmwanyi ttaka ly'emmwanyi nti emmwanyi kati esinga value amafuta ge tulina wano esenga sente kati Museveni nga mugezi agikutte yamanya gyawaako Putini yamanya gyawaako Abajamani gyamanya naye Abajamani oluusi bamanyi okwenonera emmwanyi eyo bukoma nsimbi ne bazeetwalira kati emmwanyi ekyali ku katale kanene oba eri mu UCDA oba eri mu gavumenti nekiro kanaana kati eyo mbisi egenda eri mugumu kitundu kati yava ku gumu 3 eri ku mitwalo 8 kakati eyo emmwanyi Museveni emuyingiriza sente okusinga n'amafuta gakola ki gafuna kati etteeka lino ebbago erijja binnyo okusinga n'eribaddewo binnyo ate nga lijja kuyita okusinziira ku babaka baffe betulina kubanga ababaka babayise 12 babadde baluwa 12 nga balina okubeera mu palamenti
page ezo bazisomye ne bazetegereza ne balisoma first reading Anita naga sagala muno byabufuzi nenge teeka siri ya ruwango byabufuzi ate njagala abantu bajje bawe ebirozo byabwe namenya Uganda Local Society, Uganda Legal Reform, namenya Uganda Human Rights, namenya ebitongole nga 8 nabigamba tebiteekwa kusukka nga 14 sirwe lwaleero nga yabagambye eggulo obasuubira nagamba temulikole mangu ate Anita Mongo nga yalaze obuvunanyizibwa bw'amaanyi kuteeka eryo kati nze ne bwe mba n'ekirowoozo nganze kuba nkirina obubi bwa court martial eyo sisobola kugendayo ne bampa kaaganya nga ba Uganda Local Society we bali aba Uganda Reform Commission ab'obuvunanyizibwa obudde babujjawa obuwuliza abantu bonna mu kaseera ako obwangu buli ku nga n'eri ebisiyaga lyamala ebbanga okuwulirizibwa abantu ab'enjawulo ba Pastor Male baani naye kino kyazze nga President akyagala nga bwe kiri mangu nga batu bitono nnyo abakati bennairabira milioni 10 lijja kujja ku second reading lijje kawayiro abatali wagira mugambe amaloboozi agenda gapimira mu mpewo galiwo agasinga siri akalulu lwaki agapimira mu mpewo yawulira nnyo yasalawo eryeteeka baali wabirako erya ayi nayi ku kesi ya referendum balijjawo simanyi ngeri ki baalikomyawo Uganda emanyi okukyusa ebintu n'ebiza kakati obuzibu obuliwo ne bwe binaayita liyite naye ojja kwesanga nga mulimu abaliyingiddemu ng'ate baliwagidde nga baliyingiddemu ne baliwagira waliwo omu ku bagenda okuliteesaako manyi omuntu wakyali mu General Court Martial naye agenda kuliisa likoleki liyite oluvannyuma naye liyinza omukwata naye n'agenda mu Court Martial kati kyolabanga ekyangu bwe kiti kituuka ekiseera ne kizimba ne kikuddira kati President ayagala etteeka lino liyite Besigye ng'akyaliyo nga bakyusizaamu ekintu eki kimu nti chairman wa kooti ajja kumala emyaka 3 bana badda banagumu ate kuba n'ebisaanyizo ebyobuyigizi nga byenkana ne high court weddala lino nga munnamateeka wa high court teboogera temuliimu kigamba nti etteeka agenda kuba independent wabula president agenda kukyusaamu agenda kulonda member amuyiseeko nga abuuzaako aba Judicial Service Commission siteeka nti kibamu wabula kyatwala nga wano woogamba nti nasoma nemala diguli yange Makerere nengenda kwero DC ebbanga bweriti kati nsobola okugenda ku bench nti osobola okugenda ku walooya kati wano president gwanayagala yajja kukola ki gwalonda ng'Owini Dollo we yalonze adda mu kyo kya Dr. Nzeijje nalonda junior judge atamachinga na kintu nabagenda kukulembera nga yakulembera kooti kubanga ava wuwe yalonze wewe omwakyoli kakati ekyo jja kikyasanga nga tolina kyakukikolera okujjako okugumira embeera ekola ki eriwo nti gyogamba na zino kooti zoga nti siz'amagye ziri ku biragiro by'owamagye kwezitambulira n'okumuma Dr. Kizza Besigye Beiro va ku Besigye Edi Mutwe ne bamukuleetera nga bamuwaniridde nga basecurity bamuleeta tatambula n'omugamba akomawo 29 ne muwa weeks 3 nga kyali mu kawome naye mumujjanjabe bamujjanjabira head face center firi ebintu byalwadde wangambye nti Mitayimba bagiwakanya sinze naleeta Mitayimba sinze source teguyinza kuyitayo lawyer we yanyigiriza n'agendayo kwe yagamba yamulaga kabina yayogera ye oba yamulaga ti yatubuulira gye baali abamawere bayite n'ebifaananyi babbiiranga bibbiire nga tebakkiriza oba lawyer baali bamuganye omulamuzi n'agamba balawyer ba ofiisa ba kooti eno sijja kuwulira musango gw'oyo nga tebakola ki oyo omu n'akola ki era ye soosi yaffe nti bamwokya kabina kati oba tebamwokyayo paasi aguyita omutayimbwa lawyer agumanyi bamuyita kazibwe oba wanyonyi oba yali etuma kazibwe majirani simanyi kakati ekyo kyo si ye issue naye issue bamutokyalinga nga yamutokyalinga
president yatudde n'ayisa executive order okukola ku bantu abalala bafaananga Eddie. Yayisize ekiragiro n'abavuma bonna. Twasembayo kuwira executive order za Museveni mu COVID. Aga leero nyongezaayo bweziti nga teyabuuza 21 days. Leero nga mutuule kyawa 3 za bwere tazisasulira ne musimagira naye n'anywa cyayi we naawe n'atandika n'obbawuuza abakamera lwaki cyayi wange abaluma akamera nga kasera kasera nalyo kakawuuta mu mpuuta eri gye baawuutanga mu kyalo kakati nga tujjako olububi olwo. nze manyi America yensi egamba nti erina democracy. President waye yasinga okuyisa executive order mu nnaku 10 bamuyitanga revolt. Yensi erina economy enfuuda era zaakola executive orders nnaku 10 zagenda okuggwako. Azeeko okuyisa ennyingi ezimudiira ye Trump esizanga nkaaga mu 3. Musajja ezimu zibakafire nzenga ez'omusoloza ezikozize zino ez'okutuma eddagala kusalako ng'akozesa Elon Musk n'ebiki. Naye Museveni mu okutandika kaakati n'emyezi egiddako tugenda kufuna executive order zisukka mu 2. Kiki? Mu 2. Nga bwe bajja okwogera n'abazzukulu abaawo kyaleseewo. Yabadde ayogera ne ba SEC, aba Defense Council n'aba historicals omuntu abadde muntu. Manyi kati bo balina etteeka eryabwe litali liwandiike nti bw'oba wera ku historical SEC n'ovaamu n'oyingirako ebyobufuzi toddayo mu SEC. Kati muntu yesimbawo ne kuba president kati netakkirizibwa kuddayo sejjusa netakkiriza kaakati abo abalala ku high command tagendayo naye nga amannya gaabwe gyegali ne allowances bazifuna. Simanyi ekyo sikimanyi ekyo kyaze muntu wano mubuuze kuba talina ye muntu yekka tasobola kuganira information. Ye muntu yekka gw'otasobola kujjako kigambo naye nga yaliko mu buyinza nga CDF emyaka 9 akuuma ebyama. Walabyeko Mugisha muntu nga yekalakasa nga bamukwata ebitogi nga Besigye. Walabyeko nga bamuyisa mu mpisa baofiisa banne nga gye bayisaamu Besigye. Ne lwaki? Akuuma nnyo amateeka. No, alina principles ze ate tamanyi byakulimba. Waliwo ekiseera kyatuuka nga Besigye ye FDC president. Ba historic abo omuli ne ba historic mu byobufuzi bakuteesa baani bajjeno abo bomanyi muhwezi bafuna akafo ne batandika okunyumyamu ng'abasajja abakulu nabali oba opposition yono bagamba bulijjo ti Museveni alivaako ddi naye singa Katonda akola kye tutayagala n'amugyamu fuse tukola tutya? ne bateesa baazibya olunaku nga tebafunye conclusion. Kumbe mubo mulimu moolo. N'agenda abigamba President Museveni. N'akwata olukomo n'akubira kuteesa. Mukulu munnange. Meeting gye mwabaddeko egguleta awedde mujje tugimayire wano mu State House. Kiki? Buli muntu n'abuuza munnaani yatuvuddemu. Ani yatuvuddemu? Museveni temusobola kuba bantu bano tuliwo bana. Nga talinaamu Museveni muntu womu. Intelligence y'amaanyi nnyo gy'alina. Oba emulimba, oba emuwa bituufu, naye eripootinga. On a daily basis. Kati bwe batuuka ewa Museveni n'ababuuza nti gwe mwakomye mmanyiiwo. Singa Katonda anzija wano mudda kiki ani gumulowooza ayinza okutuddira mu bigere. Ne beetunulako ne beekuba obwama. Ebigambo ne bibasoberako basajja bakulu. N'atumya box. Ne exercise bonaga mu Salema Kansi. Buli muntu awandikako kwerinnya lyasuubira. Musuule wali mu kabox. Kalukali ka misana nga chairman ye electoral commission ye Museveni. Eri amubalirako n'agamba nti asinze mu bululu buno balonze muntu. Mugisha muntu. Jukira nga tali mu NRM mu biseera byali mu FDC. Owokubiri yali Jeno naye Jeno Katumba Edward Wamala. Ko Museveni kakati mumanyi nti ne batuma abantu 3 Balamira Lulanga yafa. Nalikolako naye mu IPC nga ye chairman wa Electoral Commission nganze
ndi ku kakiiko ako kulwa SDP n'engineer balimu ezo n'agamba owokusatu sabbiiti mugende mwogereko ne muntu proposal yaffe oba asobola ogigula sobola okukolagana naye ng'ali mu FDC n'abagamba Museveni gwe mmanyi ka miliyoni na wolovu kyabagambye sikyategeeza ani yabagamba muntu era projekiti yammwe sikola ki sobola giyingiramu ne baddayo ne bagamba omukulu ne babivaako wayitawo emyezi mitono oba 3 Besigye n'alangiira nti obweFDC mbuvuddeko ekisanja kye kyabulayo omwaka ogwo mulamba ne bategeka okulonda nga kulimu muntu kulimu ne Nandala tiimu era ya sabiti ya Lubalamira n'ekomawo ewa Museveni nagati kati kyansi efunye tuvugirire omusajja ono muntu abeeri nga president nga muntu waffe ko Museveni nti mukole budget ne bayita budget ya 7 miliyoni 7 n'agamba zino n'olunaku bweruti ne bajja okuzikima message gye yabaweererezaako ku ssente yagamba ssente ezo muzikwate Bulambala nga bwe ziri muziwe Nandala Mafaabi temuziwa muntu naye nga baali bateeseza muntu nga n'erinnya Nandala terina we livudde Nandala Mafaabi kati bano baddayo ne beekuba obwangu sajja yeefudde era tukole tutya abatonotono ne bateesa ne bakola resolution 5 baziwe muntu 5 bagawe Nandala olukaaga balweriye tibalina kalebuukana nansi Museveni n'akimanya nti baziridde naye abo be bantu be oli yawaddeko 5 ono akalundi kagenda nga bwe kagenda ebyembi ate muntu n'akawangula era bonna ssente tebazigana Nandala yazisika ne muntu n'azisika ezo details njagala kubuuza bo naye nga baŋŋamba bazibawo kati eyo ye Museveni tosobola kumuzannyirako nolowooza nti atudde wano Museveni ebintu byonna ebyokubba ssente byonna tabirinaako buzibu kintu kyalinako obuzibu so nga mu ntebe ye ne waba olina kikwasa akusiba fuuti 14 zibasiikamu ono omutaka w'endiga n'akusiba waliwo omusajja bamuyitanga Katonga atuulaawo ku Isoni Road bamusiba ogw'obuyeekera naye nga musajja wato talina na mpiso tamanye na piso weefaanana ne bamusiba paka lwe bamuvaako ettaka liri eyo lukuli natandika olitematemamu ne bakwata Luse Joseph yalina ekyuma ky'emmwanyi awo ebuyukwe ng'alina ne estates mu bitundu ebyenjawulo nali manyiiko z'emuyenga era ng'asula wali kawuku ku kalina namuteekako ogw'obuyeekera naye ng'omusango bamuvunaana kukola balowooza yasigaza esente z'olityo gyoko nga kibalowooza munyonyeze emmwanyi olutalo lw'emmwanyi lwatandika dda ne bamucunya kakana bamutwalira mukazi we ne bamusiba olumu bajja okumwaza nga wendi oba ogwali gwakuna nga bamusiba ne tugenda mu nju kalina waggulu tugenda mu toilet ez'ebweru tukomawo tugenda okukola search certificate wano ng'omusajja agenda mu short call ebweru wali yakomawo ne pistol lusobadde weegaana kyeno si pistol ko chairman nti esigirabye eyo sijja kusayininga bintu bino naye omusiba nga talina kyakoze ekyo kati lusayo omu ku baavu eyali omugagga fuge gavumenti yamwavuwaza naye nga talina yadde emmundu nengi so Museveni muzannyireko basente ze tosonga mu ntebe ekyo ebintu bibiri byatayagala ntebe na famire ye ku bibiri ebyo talina kwasaagira otya nga ekya famire otulukigamba noga nti gw'omuwonyi otyo musima tuso otya nze nakugamba Pulezidenti Museveni nga mpulidde ekintu kyonna ekikwatagana ne ku ggwanga tebaba bayekera mbalabye wali batulumba engeri gye nalaba ku lutalo nsobola okukiwandiika n'akitegeera omuntu bw'ajja n'amuwaayiriza n'aga nti nze ndi mwana wa Museveni nsala amagezi gonna ne muga nti onaakuwaayiriza omwana oba wuwoba si kiki nga wenkulaze nti nalonda omwana wa Karimu nalonda omwana wa Rwejima n'abaana abalala bennunze ab'abantu abanene
ne gwe nali nonze wa tumwine bwe namugambako namwegaana ne mugamba sente za iso ziridde basibye abantu basatu bagambye badde bagala kwogera ani yazirya gwe wawonye buwunyi ne batakwogera mulamuzi yagambye mubireesereeti naye sente mwazirya ne lubaba siba mwateeka wano olunaana ne omulangira kwegana mwana ekyo nakireeta kye nasooka ng'akyegaanyi naye ku lumbe lwa tumwine tewalabayo omwana gwe baleeta bamuleeta kakati abaana abasajja batambula abasajja bamizi abasajja ne basirika kati gwe Museveni omusima tusootya akantu akenjagala ate namukola ki wamutwalira abaana sibabutwalanga nakati we mufuna ankwata nansiba bamuwa kubanga waliwo omwami bamuyita Kinene Ivan kojja wa Jennifer Musisi nali nkola story nga nyamba abantu banyaze ettaka nandeetere ebyapa bisatu nga babimunyazeeko gayaza nenkola okunoonyereza ku programu eyo ne muzuulira ebyapa ebyo bibiri n'abifuna ekyokusatu kyannema nga kiri ku CID headquarter owa CID nangamba nkikulagako kuba oli w'amawulire twakikwata yakifuna mu bukyamu era omusango gye guli mu kkooti nakati bakyali mu kkooti ate kati ne beefuula yabifuna biri n'atunda n'aguza abantu ng'aguza poloti emu abantu bangi ku ttaka eryo nga baziikako maama wa Jennifer Musisi nenoonya contact nenjifuna nengamba Jennifer Musisi waliwo keesi gyenkolako naye maama we ali ku ttaka eryo bayinza omutwaliramu Jennifer yajja n'aziikulawo maama we n'amutwala awalala kuba yali amuzizise ku bukojja kati oyo Ivan andeetera omwana nga yayita Kaguta Joseph nga ne bwoba omutunuddeko afaanana Kaguta Yoweri nemugamba okufaanana si Luganda ssebo saagala owayirize mukulembeze wange leeta ebiraga kyoli mwana we naye yayita foomu za DNA ng'agamba yazikola ne sale bamugobesa wane wandegeera ne bazikolera awalala nga kati wowulira ebyakaterega naye sale abadde abalabiira ebbanga eryo yonna yatuuka ekiseera n'ajjako amasimu nga tebakyakola ki tebakyamufuna Konze oyagala nkola ki nti muwandiike mu mawulire Konze waba nga taata wamwe tabeegaana sisobola bawandiikamu ajja kunyiiga ate mufiirwe nze amawulire nja kuba nga koze nenja kuba si buli kimu nti okiteeka mu mawulire oba osobola okukirongoosa mu mbeera esinga kyekisinga n'olwekyo mbagamba nti nja kubatambuza ne ndaba Katerega RDC ne mugamba ndabireko kuteesa abaana b'omukulu bamwesibako kuteesa n'afuna information nga nti yagaa nti tali mu bitabo birungi by'omukulu nenda kujja nona Raiso nenda Samu kuteesa njuba nti nange nina ebizibu by'abaana so nvaako nenda bakumulowooza Samu kuteesa yagamba tali mu bitabo birungi kulowooza ne mbuweraga nti kiri ekirala ky'oŋŋambye kikola naye kino eky'abaana ndeka nga nti omwana ono agamba bamuzaala bamaama be basoga nempalampa palamenti fule y'omukaaga nenda bakadaaga right honore bwe nangamba baleete nemugamba ali mu Kampala ali muleete mutwala tutuuka ku gate nendagayo nalina special card etali yabano y'amawulire yange yali yanjawulo eyo yali efaananite giva mu office ya president yali ya parliament naye si zino press gundi nalina special status bwali mu parliament namubadde mu kintu ebbanga lyonna kakati gozanita naye ku lwakadaaga wali w'amaanyi nakati nkyali ewakadaaga gerindako tugende mu seeko ojja kuwulira Museveni yogeza ekirimi nga bwe kyayogeza kwolanye ate Busoga n'akwata yaka tewali kalulu kakati tugenda abasirikale bangamba kaliyo tugirabye n'otandibadde nayo tukumanyi eyona eriwa Konze guno mugugu gwa right honore omukazi ekitiibwa yatugamba tewali ayingira wano nga talina ki Konze kakati nkole ntya nti ale taliyo mu ofiisi nankubira Peter ye PPS we Peter ng'abakubira nti oyo mumukkiriza yingire nemuyingiza ate bwe tuvuwayo bambuuza waayo mwana nga omuntu ng'afaana Museveni Konze mwana we amuwayiriza nti taata we naye ng'ayambala bubi Konze gwe ennaku togimanyi
yamutuuka dda ku Nuuni ne bakutuusa taatawo nti ye gundi namukolako interview mama wange yenna abiri ali ku kyalo bwekiti yalo mbitegeera ne omukazi simumanyi naye kwatayo akasente kano president ali mu north mu Kalulu bwatuuka mu eastern mu Busoga naddala jangu namukwatira olwo sente nga mmeka nsiringiza bintu bitankwatako yaziteeka mu bbaasa nenga olabira zikukuna agenda Museveni bwatuuka sokolindeko ebbaasa eyo yali ekukuna yali nnene yali nnene ngirabira erimu akantu nange nafuna akabaasa akatonotono kakati naye nga eyoli ekira eyiyo manyi baasa zikira najja kunyumizaayo nga maliriza baasa ze nafuna bbiri naye ng'emu ntono ate omulundi gumu omukulu bwatuuka nali ngoberera nga ndi iga nnyo okumanya omwana ono oba atuuka ngenda okubira omwana nga ngamba ndi ku kitanda bannongoosezza era tiyalaba tiyafuna mukisa yalina ekisira kulaba Kadaga kumulaga Museveni amulumiriza oba amwegaana bitutuuka ekiseera akalulu kaggwa nenga nja kumuwa akalulu kasita akalulu kaggwa Museveni agenda nkola ekintu ate abba akalulu kaani Kadaga Museveni yakola ekintu akawoolanya oba kuwola olwali lwa mukaaga nali kusimba nkola analysis akalulu kano Kadaga agenda kawangula akamyufu kubanga aba independent yabasinza bali bwe bati mwende weguti abeni abakadde n'aba opposition abaje mu wakayu kati akulira security ya Kadaga bamuyita afanda azira wa police naye Musoga ngamba mukadde akuwuliriza tugenda ku State House mu kamyufu naye akugambye aba independent bonna abalina kwanza nze analysis nze nkoze yange baba balina kikisinga obulungi mwagaliza mirembe mugende koro brigade yomu nga nkubiranga nti sebo president yakuwulidde kusimba analysis giwakoze yakugambye gendo gikole mu DP kana akalulu ka kiyekera ngamba mpulidde sebo funye messages biri ebyavaamu Kadaga kuva wali nga akaaba agenda n'omukyala n'agenda Museveni wamala okubba akalulu tayebwa n'agenda nga yeekalakaasa nti obwanga 147 ngenda buwa Kadaga oyo olanya tumukubi Museveni alivaayo atugamba yakubira tayebwa ekiro ekyo n'amugamba abiveemu n'amuwettu teyamuwattu yamuwa owa chief whip yavudde okufuuka deputy kakati olwo olugendo luli awo omwana nkyamulina okyamutembeeya kati Kadaga munyivu Museveni anoonyeza Kadaga simu ze zonna teziriiko n'afuna eya maama we namugamba maama mwana mwanyinaze mugambe ebyobufuzi buba bwe bito tuddingane ngenda mutemera ekirala nyamuwa wa deputy secretary prime minister naye nga level ya Kadaga ogiteeka wansi wansi Nabbanja wakiri yandibadde prime minister n'amwongerako obwa East Africa obutaliimu ssente okujjako okutambula abanensekola amala mufukamirira naye wali ku kisawo yakwatangako bukwasi ayagala kipologulamu genda kakati eyo gyetuvudde ne Kadaga paka ntutuuka ku nyegenyege era nenyegenyege omubeeramu kati nyegenyege Anita yagamba nti over my dead body Nabbanja n'agamba tugenda kutereezaamu ebifuutu bitigire nempandiika story nenkola program Kadaga baali baggulawo nyegenyege n'amuwa ebbaluwa eggulawo nyegenyege mu butongole kati wali ogirabyeko nga yosezza ani ya 11 Museveni yagiwa Kadaga Anita Amongo yali ayagala girinnyamu waliwo ekyawo yamugaana n'okukolera emikolo mu Busoga egy'amaanyi ng'alina kuvaawo agende w'amagogo wabba oba okubeera ebukedeya atereze buyende bakozeeyo erya bukedeya kati omusango guli gwakomawa ogwa chairman yafuwa gwakomawa Museveni omulundi gwo ogusooka yavaayo n'agamba nti yakalulu yadde obululu bubbibwa naye ate buno bwasusse mwaka na busiru RDC mu mukwate ne DPC mu mukwate ne babasiba kati omanyi DPC gyali omanyi RDC gyali ojja kumpa obudde ndiyo kubuulira luvannyuma baddaluddao mwebali mu Uganda era only osinono RDC waliwo mukyala wa mukungu ye Bukedde bamuyita nga Aseya yali qualified okusinga ne Among chairman wa Electoral Commission na nomination paka kusawa esembayo
paka kusawa esembayo ne balyoka bamu nominating oyagenda okuwa abantu bamubye bamunyigiriza ne muyambako oyo Francis Matovu ya mumpa kati kanaluka no katuuka nakola ki namulaba munga bukyali nagenda mukubira simu okomawo mulukana nga ndikubira kati sikyajja mu byabufuzi nenga bakoze eki kakati atono omuzungu eyazze ku nupu ate nava ku nupu n'agenda eri mu government nempulira nti ate embega wamutegeddeko omuzungu oyo eyabadde delegation ya European Union etambula mu nsi za Africa zonna naddala ng'okulondako n'agenda Kenya yaliyo Rwanda yaliyo Tanzania yaliyo wonna egendawo era bajja officially tebajja nga bambega basoose nawa President Museveni era nti gye basoose ne bagenda ku nupu kati ate abanupu mpulira bagamba nti oyo yabadde embega abanupu ki abagamba nze okutuula kwabwe kwabadde kwa kyama naye bwe bavuddeyo balina bebawubuliddeko abamawulire bagamba bebakutteko ekikulu okulaba nga okulonda kubeera kwa bwenkanya mazima na bwenkanya tebagala kubeera mu kutta principal n'abawaabira ebituuse ku kutulugunya abantu nayogera ne ku mutwe deedi mutwe nabo bazze n'ebyabwe kuba ekyabakutteko nga bagamba nti balira ba accountability ennungi mu nuupu accountability yadde ya mulembe teyabadde ya mulembe kakati n'ebyala emu ebyayo tebanna babitusomolera naye baba bagambye bagafube okulaba nga tewaliiwo kukola ki kutabulatabula kalulu ekyabatutte ewa CDF kuba ye yavaayo n'agamba nti omuntu mulina wano ali kugundi ali ku basale asoma Lunyankole basale muhozi yajumuwa ayigirwa bwerere niyo mukyala nti yamuwa basale ne transport era bamuwa transport emutwala mu kooti nakola ki kati ekyo kitegeeza nti basale zitandika butandisi wa muhozi kati European Union yadde ino okugenda naga nti basale abaana tubakuba kagogo basale bobo zikole nga teziri mu miggo kati ekitegeeza nti etteeka ino wenayita era court martial mulimu n'abamawulire abajja okuligenda mu court martial bajja batwala tonnalisoma lisoma wetegeeze ne bwogenda bugenzi ne bagamba nti wabadde owekulubeesiza ku sitole kwatagana okutabangula eggwanga ogenda awo kiki ne bwosanga abasirikale ne bakutwalako ne bamala ne bagamba nti gwe wabadde tukukutta ogenze bwoti ogenda okubabuulira nti si kyekyo kye nabadde nkola ng'otuuse wali tewaliiwo oba oyambadde lugoye lwa muvumba nga lwagala okufaanamu olw'amagye oba oyambadde nkofiira ya nuupu nga teriimu kala ya kino eyo olugi baalugudde ne luva ku highway oyingira buyingizi tuwakyali kawakati lwa kino agenda okukendeeramu ng'akalulu kakoze eki kati olina kutambula nga wegendereza nti etteeka ligenda kuyita bano abamupi balina okukola accountability opposition yabakulidde headmaster oba muyite speaker yabagambye ayagala speed opposition nga tenalaga gundi kulaga ki kutulaga ffe abali eno wano wetuyimiridde ku tteeka aba-opposition batono abataalya ku miliyoni 10 batono n'aba independent balina kwegaana mu bantu kuba enguzi teriiko lisiiti era walaba Chief Whip yagamba tetwagibawo taye bw'anaagamba nti nze saagitegeddeko weziba ezange gye ziri nange muzimpe kati 10 kino kyali ky'abano baffe ba ordinary MPs n'abalala waliwo ba commissioner ezo zaabwe teziba 10 abo tubatambulira mu 10 speaker tewaba 10 naye teyali ajja kuzidingirizaako rawundi ya kirommo first round etandise banonya sente za akalulu n'amabanja ate bangi bamanyidde eddala bulungi naddala abali mu NRM nti okudda kwabwe kujja kuba kutono n'abali mu nuupu abamu mulimu abatajja kudda abamanyi nti ne kaadi tusigala gifuna eriyo abajja okugifuna bavuganye n'abatannagifuna ng'ate abatagirina be basinga ki amaanyi kati ekifo ekyo nakyo kiyinza okukola ki okugenda kati kano kaseera kakubaza nnyo
ngo ayagala okufunamu alina kufuna namba y'abalonzi. Kati sente zo tebasobola zigoba. Talina kugoba balonzi. Bagenda kulya nyingi n'okusinga ezo. Etteeka liyite. Eryo ligenda kuyita. N'isiri erisooka wajja kugenda kubaawo n'ennongoosereza mateeka g'okulonda. Agenda okujja ku ssaawa ye envanyuma. Mawaga kubewo mawe naye ali awo talina kyakola mu DP agiyuzizza okuva ku we yali ajja yagamba nti wasiweza ababaka 15 nva kubwa naweza 9 kati omwenda akyaguweza tekisoboka. Abeeno batasaze eddiiro essaawa z'okusala eddiiro zaatuuse. Ba Masaka basaze eddiiro baalazeewo bakinze mu Nuupu. N'abeefudisi abamu basaze eddiiro wano e Busoga bayingidde Nuupu. Na kakati eno ssaawa yakugula bazanyi best players naye ate eriyo abaagala okutunda abazanyi abamuzinzi bagulemu abatasobola na kuteeba ggoolo. Ani ayagala okugula siraba yayingira DP. Siraba yayingira DP bavaayo buvi. Okoleyo ki? DP egenda kusigaza akalandira kamu. Nti ebiseera ebyo Mawuwe yagamba nti ngenda kutuula ne Seeke enaatera okutuula Embalala. Tusalewo oba nvaamu. Naye bwe mba nvaamu nja kukola bwe. Olaba oluusi akubayo ekikompolo awulire ekivaayo. Yagamba nti abaakubyoodi mutwe bamenye mateeka naye sisobola kuwa mateeka naye ate minisita wa justice toyogera bwogezi olagira ekintu nekikola ki nekiba. Musajja muwe mangu justice. Kakati oyo bakanyiza ne Museveni amulekereyo abamuleka mu iPod nibo baba bana. Omu ku gwagenda balekerayo ne yajjayo sekandi. Sebamala. Kubanga yamaze okulagira Kasolo na addeyo eri ekyotera yali afunye n'abadiso abakinga bawandiisiza bagenda kunoonya kalulu awo ate yakulira emyoga owulira waliwo omukulu amugamba ennaku zino waliwo sente ezabulaawo guno gwakubiri nga bamuteekako ekya sente. Simanyi oba bamuwaayira naye ye mwana aliwo kaakati Kasolo ye mwana gwe batembeeta ennyo kati. Naye nga y'omu ku baabadde abaali baagala okuyeekera mukama waabwe Museveni emabegako nga bagenda mu PLU. Teyali PLU. Waliwo MP yaffe yetololo ne Banda ne bakwata Nsereko Muhammad ne bamumabbeyi. Kati bali mu P17 nga mulimu aba opposition n'aba NRM omwali Kiwanda omwali Kasolo ne ngenda nabo etololo naye nga nze ngenze kulwana. Kati tosobola kuba wantu wootali n'ova ku bantu nembeera mu Basewungu awo ne Baseggona bani onyibi emboozi z'ebyobufuzi nezitambula bulungi. Lwaki tetukola ekintu kyaffe Museveni tumulizivula nga ne Baseggona bagundi Kasolo mwebali beekokkolani president. Kati we bajja Kasugundi ne bamuta Nsereko n'ayitakawo mu sawuli yaako ne bamupano beatinga n'addayo omukulu. Era walaba okulonda okwaddako nti yavuma buli kiramu ne teyavuma ku Museveni kubanga ye Godfather. Bano abantu ne bajja ne bagamba sente zaffe obuwumbi 3 obadde mujja mu Kampala mu buwadde omuntu omu. Walabye ewa Museveni newa Kuteesa nga gundi bakwatagana amataayi ku Kazindaalo Sekikubo ne Kuteesa. Museveni ng'ali wali era kyamuyitiriddeko n'abulwa gwasalira omusango n'afulumamu n'asinzire n'abagamba naye mujje tuteese ebyakalu tebikuba kufana kuwona mwina naye nga kake kakufana kuwona naye balina bagamba kakati oyo ye Godfather ne bwoba ogudde eri ogenda kuliwa ovunyo ofukamira noga nti waayi nali mutabani wa Beni Kiwanuka nkoze otya mbeera mbi famire yo gireete n'agireeta walaba we nawandiika wano nti alaba amalaalo ga Beni ebisigalira nembulira famire nembulira DP nembulira abakatulika yokka be bantwala wali Christ the King ne tuwanyisiganya ebigambo ne ripooti yaabwe naga tujja kugenda famire bwe yajja Museveni n'agiyita naye bagenda wali okujaguza emyaka meka ku kibumbe ekitafaanana na Beni Kiwanuka n'abawa ssente ne beerabira okuwa ku muggalanda gwe bayita Saala. Ssente zaali zivuddeyo tezivangayo
ate era batamukwate bulungi tezijja kukwayo omugalanda sala kuba bambega bategeera nti omwana oyo baagala mulyaza amaanyi. Waliwo pulogulamu emweta ku boodi olutalo ndulwanira bali ndi nwana entalo okutaasa ulwana entalo bannange ulwana entalo ate tosobola kumanya nti nzirwana ozirwanira muri mpolampola mpolampola. Kati oyo omufu gwe nakugambye ntandise naye yafudde mwana oyali ambassador poliisi ekyali ku source nti yekuba essasi ne information endala eri mu iso eri mu kasolya kenyu eraga nti omwana muganda we yamutta nenga kiki ekyamusa lwaki yamutta fujjo ly'abaana baali kwa party ate mundu bakozesa ya taata bali ku party n'agisikayo munju tata agamba mwana yetta ate agamba mwana teyalina fujjo. Kati poliisi erina kuyimirira efune eriiso eryokusatu enoonye ekiri emabega w'okufa kw'omwana oyo. Family si nyangu bannange ebintu si byangu abantu sibabuuzizaako kale sooka obasiibule bannange musabe Katonda tubeereyo nga tukyali balamu nga tumalayo ebitole by'emmere abalina ebizibu byensobola okuyambako oba okuweereza awalala byonna nebiwa byabufuzi biyingiramu. Waliwo omukulu mu FDC yaŋŋamba tinkuwulira nnyo olina analysis nungi naye njagala ompe ku magezi njagala kwesimbawo mu Kampala konza amagezi gagabira ssente emitwalo 5 n'agamba nemugamba obwa MP tojja busobola genda wesimbewo ku bwa kansala lord kansala akasente ko katereke oyitamu ogule bakansala abo bonna ofuuka sipiika sente ziri awo zisinga n'obwa MP kubanga ate ezo bo tebakusabiriza nnyo nagamba omazeeyo sente zange zigwenduse yo ntadde njunguludde so abaagala essimu yange eri 0772 okay ne Airtel 07087026 okay bwentambudde ne muganda wange Siraje Lubwama bagaliza ekiseera ekirungi mwera